candidate yenna bw'amala okwewandiisa afuuka property ya EC Electoral Commission ye muvunaanyizibwako mu kutandika kwennyini ku lunaku olwa nomination. Nalukoola ne bacandidates abalala bwe bamala okukwatibwa, Electoral Commission yandibadde evaayo mangu nnyo erambike lwaki mukwata omuntu waffe, naye yafuuka kyesirikidde nesekera muli mu kikonde nti leka bamukyunye, leka bamulage. Ebyo byonna biraga obutali bwenkanya, obutali bumativu mu kalulu kano. Poliisi bw'obanga otangira Nalukoola n'aba NUP si be bokka abakoze laale, waliyo n'abalala abakoze laale, bonga tobatangira, bonga tobakwata. Ekirala tebalina nsonga gye bawa lwaki bakugira abantu b'NUP okugenda okuinterakitinga n'abalonzi, kubanga yo NRM yatya yagwamu ekidumusi netya okuba laale kubanga ekimanyi tesobola kuŋŋaanya bantu ate tebali bantu bayinza kujja gye bali. Kakati bo ne basalawo okumasikareginga okwebulizabuliza muli nti ffe tetugenda kuba laale, tetuli baakavuyo, tetwagala bizinesi z'abantu zisigale nga zitambula zinomale. Naye njagala okubuuza poliisi, aba NRM eyo gye batambula door to door nga bakonkona ku nzigi z'abantu, bagenda mu biyigo by'abantu mu binaabiro kubanga abantu babanoonya yonna gye bali, eyo gye bagenda yo tebazizaayo bumenyi, tebamenyerayo mateeka, tebaddizaayo misango, tebatabangula ddembe ly'abantu abali mu privacy. So nsuubira poliisi bw'ebanga enoonya bwenkanya, then buli candidate yandibadde mulondoolera ddala okuva waasula, okuva waalya, okuva waawummuliramu, okuva waayingirira mu field okunoonya akalulu. So akalulu kano kabuliddwa sense, kabuliddwa direction, tekaliimu regulations, naye kajjuddemu bumenyi bw'amateeka ng'ate abandikuumye emirembe n'okwasisa amateeka ate beeyisa kifuula nnenge. Akalulu konna abakanoonya baba banoonya okuzza endagaano ey'ekimmemmete ey'enkolagana kye tuyita social contract wakati w'oyo eyeesimbyewo n'omulonzi. Kakati endagaano yonna ebeeramu okukkaanya. Abanoonya akalulu beetaaga obudde, beetaaga ground eri equal, ground eri favorable, bainterakitinge n'abalonzi bano kubanga tebabamanyi. Nobwe babanga babamanyi Nalukoola babadde bamumanyi nga lawyer, babadde tebamumanyi nga MP agenda okukiikirira abantu b'e Kawempe. So ekiseera kino alina kukozesa mukisa guno atuuke mu bannakawempe abeeyanjulire bamubuuze ki ekikuleese, abannyonnyola ebimuleese, abannyonnyola manifesito ye, ne bannakawempe bagigule oba bamuwabule oba bamwongeremu bo bye balaba nti bye bisobola okubagasa. Yeeyo contract ey'omwaka guno ogumu n'ekitundu omuntu yenna anaalondebwa mu Kawempe gy'alina okulagaana ne bannakawempe. Naye enaabeera contract ki nga poliisi, amagye, abasirikale bano abakakanya obujagalalo, abantiterrorism, military police, aba CFC n'abamu bambega bonna abapoliisi ebamazeeyo, government ebamazeeyo bonna ebolekeza mu Kawempe. Teganya muntu yenna kuba nti atabagana ne munne bayinterakitinga okuwanyisaganya ebirowoozo. So akalulu tekasobola kubeerawo nga tewaliiwo kuwanyisaganya birowoozo. Njagala government eveeyo ennyonnyole, Electoral Commission eveeyo ennyonnyole. Bw'abanga candidate eyeesimbyewo takkirizibwa kutuukirira balonzi, abalonzi banaasinziira ku ky'okumulonda era lwaki bagenda kumulonda. So concept ey'okulonda omukulembeze poliisi egidibaze, egirinyeemu eggere, y'ensonga lwaki olw'okuba baagala kutuukiriza bigendererwa byabwe ng'abantu ssekinnoomu n'abo be bakolera, then batangira n'okutataganya abalala abaaligenze nabo batunde ebyabwe. Akalulu ground erina kubeera nga katale ak'omumibuulo, buli alina kyatunda aleete ayolese, abaguzi bajje bayiteeyitemu balabe kye beegomba ekyo bakigule. Kaakati akatale bwe muba mukasibyeko mukasazeeko temukkiriza muntu kuyingira, then abagula bagenda kugula ki? Era bano abatunda bagenda kutundira wa era nga babiguzaani? So ekizibu kyokka ekiri mu kalulu kano nti ba stakeholders abandibadde ba directors era ba managers ab'akalulu aka Kawempe North
saawa zino tebali mu mitambo tebetegerera abalonzi tebetegerera ne bagenda okulonda tebetegerera kakati twebuuza abalonzi be Kawempe bagenda kulonda ani nga tebamutegedde ye n'abeesimbyewo mu Kawempe banalondebwa batya nga tebategeezezza abo abagenda okubalonda biki ebibaleese ne bagenda bikola batya era bagenda bikola n'abaani eyo yokka ye concept etyoboola eddembe ly'obuntu n'eddembe ly'abannayuganda okulonda n'okwesalirawo mukulembeze eki gwe baagala okulonda era agenda obbaweereza era n'abaweereza atya amaanyi agaweerebbwa bannayuganda mu ssemateeka waffe ogw'okwesalirawo omukulembeze gwe baagala then sovereignty oy'abantu b'e Kawempe yonna erinyiriddwa era tebakyalina ddembe lyabwe lyakwesalirawo kyensuubira ekirina okukolebwa nga bwe tukyeyongerayo gavumenti eveeyo kubanga state evunaanyizibwa okuuma omulonzi state gavumenti evunaanyizibwa okuuma munnayuganda n'ebibye bw'ogamba nti abazze ne drone ne bakwata abantu ffe tetubamanyi si bakozi baffe then oba olaga obulagajjavu n'obwekibogwe mu nkola y'emirimu poliisi bw'obanga embeera esobola okubeerawo n'obujagalalo ne bakwata abantu bo gwe b'okuuma nga gwe in charge gwavunaanyizibwa nakulekedde emmotoka yange gikuume ate gwe n'ogamba abantu bazze ne bagimenya nange nga sibamanyi why are you sleeping on the job bwe kutabanga kwemagaza then poliisi yaffe yonna eraze obwekibogwe yeetaaga kugibwawo ddala yonna kugisweepinga off baddemu balikulyutinga abantu abagenda okukola bye bategeera nsuubira we tunaasobolera ddala okumanya nabo batunnyonnyole nti mutusonyiwe sifa abatakola bye tutegeera naye be tukolera be batukozesa okukola bye tutategeera nsuubira eyo ye concept erina okunnyonnyola bannayuganda but as of now kiraga obutiitiizi eri side ya NRM ate tekikomye okwo nsuubira abaligezaako okulaga bannayuganda nti ffe tuli bannakyemalira era okubba akalulu n'okola vulugu mu kalulu ke kazanyo kaffe ke kamere kaffe ke tutegeera okusinga era wano tukyali kukituuza akaddako mugenda kutulaba kubanga kana akalulu kali mu kusetinga president kali mu kwerula kubo kali mu kutondawo ligasa omukululo akalulu akajja mwe kagenda okuyitira n'engeri gye kagenda okubwamu President Museveni bwe kibanga ekyakutwala mu nsiko nga Fountain of Honor head of the Uganda as a state bwe kibanga ekyakutwala mu nsiko wali ovumirira n'okulwanirira ekibba kalulu okulwanyisa ekibba kalulu then nze ndaba ebyakutwala mu nsiko wabyerabira dda era si byokyaliko kaakati oli mu birooto birala nnyo olinga agamba nti ebyakutwala mu nsiko tewaali nsobi wadde n'emu kitegeeza naawe wakola nsobi okugenda mu nsiko then bannayuganda beetaaga eddembe lyabwe ery'okulonda